ziramu nkujjukize nti buli kwolesebwa kuliko abantu abajja okuyamba naye ng'ate bali temporary bagenda. Ekimu ku biremesezza abantu mu kwolesebwa, omuntu bw'aba agenda kubanga tomanyi yali wa bbanga ki mu bulamu, bw'aba agenda obula ogenda omukwata emikono n'amagulu nga togenda. Naye nze ababuulira mbadde n'okwolesebwa okumala ebbanga. Ndabye abantu abatandika nga ye ekimuleese kutuwa byuma agende. Yiga okubawa omukisa nga bagenze. Oli ajja najja twafunanga abajja nga twakatandika nga ze kugula nnanga. Katonda akimanyi temuyina nnanga ate mugyetaaga. Najja mu service munaga nti ennanga njiguze. Ennanga n'agigula n'akakasa nti ezze ne risiiti n'agibawa n'atuulako awo essande 2 n'abula. N'okuba ku ssimu ye n'akwata olala n'okubako n'agifuula bize olala n'okubako nga takwatira ddala. N'ogamba bannange nakola ki? Kumbe ye paati ye baamuleeta mu kwolesebwa ajja agula ennanga agende. Baamuleeta ajja agula ennanga agende. Musumba Edward Kayizi jangu babulireyo katono ku experience yo kuba bwe njogera obwomu omuntu ayinza nti oba ndi mu kumugamba biki. Abantu kati goma jangu musumba jangu omaze emyaka mingi mu buweereza nze obuweereza obuli active ndi kati nkola Mukama kye yantuma guno omwaka gwa 14 ntambuza gwa 15 naye ndabye abantu abalungi nga bagenda nga tetuyombye ate nga bakoze ebintu ebinywevu ebibeerawo nakati nga bano bali mu kubyeyagaliramu nga bali be babikola bagenda. Naye ndi mu kubagumya nti omuntu agenda bw'aba agezereka kumala mwezi nga waggwamu amaanyi. Nyweza olugendo beera focused. Oluguudo lw'Entebe olwo olulaba Ntebe Road abamumanyi. Si buli mmotoka eri ku Ntebe Road nti egenda ku kisaawe. Waliwo ebayitako speed naye ng'agenda ku kyama Kibuya agende Emakindi. N'obuuza nti abadde adduka kulagawa. N'ogamba katugende mu maaso. Ne muyita ku lawundi y'Ekibuye n'abayitako speed naye ng'agenda ku kyama ku Kyebusaabala. Oyo naye abalekaawo. Oli n'abayitako speed naye ng'akoma ku siteera. Ne mba mugogamba ono tugendedde ddala naye n'atuuka ewazana naye n'akomaawo. Wabaawo n'oli gwogambira ddala nti ono tugenze naye Entebe n'atuuka mu Kitoolo n'aweta n'agenda ku siteegi y'omu Kitoolo. Okakasa ono tutuuka naye Entebe mumala kutuuka ku kisaawe. Njagala kwongera kukatiriza ku kantu kana abantu ab'amakulu ennyo abajja ne bagenda n'osigala ng'oweddemu amaanyi. Abantu bategere nti abantu abalungi bajja ne bagenda n'ababi bajja ne bagenda mu kwolesebwa. Neyanziza nnyo Musumba. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Haleluya. Amina. Musumba ayogeredde ddala ebigambo. Nze mbadde mu buweereza emyaka 40 nga ndi Musumba. 40 years. Hallelujah. Mpise mu bintu amanakaivu. Nze ndi bujulizi bulamu. Ndabye abantu nga Musumba babadde ayogera. Ngajja ng'olabira ddala nti ono kiwedde. Katonda azzeemu essaala yo n'okulumiza Katonda ne weeyagala n'owa n'obujulizi. Ogenda otunula emabega nga takyaliwo naye nga nawe akuyisizza. Ffe twali tugula ttaka nga abazungu batugobye bangoba. Bwe bangoba be baali basasula ennyumba yange. Be baali baweerera abaana bange. Bangoba lwaki kuddira bakyala ne mbateeka mu buweereza bo tebakulemberwa mukyala. Bwe bangoba nawulira bubi nga sirina wensula be basasula ennyumba. Sirina mwana, sirina basasula school fees abaana. Naye bagenze. Nengamba ngenda kola ntya. Nengamba bano nno sibe bampita, Katonda eyampita. Eyampita olina gy'ontwala. Nenzikiriza Katonda twalina ebyuma, twalina buli kimu, kati tukuba baafu. Ebyuma byabo babitwala. Ate byali by'abazungu ate byali byaffe. Haleluya. Katonda n'aleeta omuntu. Nengulumiza Katonda.
omuntu n'agamba Musumba ffe tugenda kukola actually nga bamaze okunkuba nagenda eri omusumba mutume Alex Mitala n'agamba muganda wange kati otandika okuweereza okwaddala abazungu si bangu. Haleluya. Nali ndowooza ebintu bingi naye nga nti kati Musumba otandika okuweereza okwaddala. Nansabira yali katwawo nansabira nagamba genda oweereze Mukama. Mukama n'aleeta omuntu mu buweereza bwaffe nga mukyala mukadde mukulu n'agamba Musumba tujja kuyimirira tutunuulire eggulu. Ne ntunuulira eggulu nga teriyo kavaayo. Waliwo ebintu ng'oli muweereza naye nga waliwo otuuka n'okyankalana. Oli nga tutunuulire eggulu ne ntunuulira eggulu okuva ku nkya n'akawungeezi nga eggulu gyeriri naye nga kkalu. Haleluya. Omukyalo oyo n'ayimirira naga tugenda kugula ettaka. Ne wabaawo yandabira ettaka n'aŋŋamba Musumba obadde n'abazungu nze mmanyidikiddwa wano obadde n'abazungu naye kati olinayo omuzungu omulala. Wayise emyezi ebiri bamaze okungoba. Ne mugamba nti nina omuzungu. N'agamba munyinza okuba nga mumanyi nze mu Uganda tewali muzungu munenenene gwe simanyi. Abaddugavu mbamanyi n'abazungu mbamanyi. Ne mugamba maama ono oyinza okuba mumanyi naye tomutegeeranga butegeezi. Nanga tugende tulambule. Nantwala nanambuza. Bw'anambuza n'agamba n'omuzungu oyo mumbuli namugamba nti Yesu. Omukazi yanvuma ebigambo mmwe. Nanga nti oli musajja mukulu naye tolina n'amagezi. Si mulokole naye nga mmanyi nze mbadde muyamba. Baali balogaŋŋana nga nze gwayita okugjawo ebyonziira emmese eminya biki yalira muliraana wange nze mbijjawo. Nanga nti oli kitooletoole tolina n'amagezi olusajja gw'olukulu. Nojja n'ontambuliza wano obwerere n'oŋŋamba nti Yesu. Nanga nti oba Yesu alina sente mpa miliyoni emu n'ekitundu muteekewo ekiwempe kyammwe. Anti mwe muli ba biwempe. Abooluganda njagala okutegeeza. Waliwo omuntu ajja n'olowooza nti biwedde. Naye bw'ajja oyo weebaze Katonda naye sigala nga otambula mu kwolesebwa okukwo. Ono akuwerekerako buwerekezi. Alinganga mperekeze. Emperekeze ku mbaga zikola nnyo. Nerinda embaga eggwe. Oba siŋŋaana engoye bazifungisiza badduka ababadde mu kapyata. Oyo akuyambako mperekeze. Naye gwe nannyini vision ogenda gituuse gyeraga. Omukyalo ono n'aŋŋamba nti oli mukitooletoole tolina n'amagezi omusajja omukulu nali nkwesiga n'okwesiga. Naye Katonda ono w'amaanyi. Ku nkya ssaawa 12 omukyala n'ajja. Yagenda okubeera ne Mukama waffe n'aŋŋamba Musumba tuteeka okuva mu ssomero twali tukuŋŋaanyira mu ssomero naye nze entandikwa yange enjirese nampa miliyoni emu n'ekitundu. Omukazi oli ze yagambe zennyini nga saamugambyeko tewali ebirembejjo tegyali gya ssimu saatambulayo naye waliwo Katonda ali mu ggulu. Waliwo Katonda ali mu ggulu. Omukyala nampa miliyoni emu n'ekitundu. Nengenda ne mpita ab'akakiiko nenzitwalayo n'aŋŋamba nti era ozza okunteganya musiru gwe. Nengamba maama lwaki oli mukambwe tandisagala amalako mirembe. Nengamba ndeese miliyoni emu n'ekitundu. Nanga nti kiki kayizi ogambye otya ti miliyoni emu n'ekitundu kati ofuuse kayizi tokyali musiru. Ti miliyoni emu n'ekitundu ngireese. Ne mugamba Katonda gwe wavumye Yesu Kristo n'agamba amazima gennyini nze omukazi omukulu alina n'abazzukulu nyinza okuvuma Yesu. Netusasula olwaleero bwe tuli awo twagulamu miliyoni 5 twagenda tusasula mpola mpola. Naye omukyala oyo ŋŋamba omuntu ajja nga mutunuulidde nga byenebena omukyala wayita akabanga nga takyaliwo. Nze nannyini kwolesebwa. Agenza abantu bagamba naye tukoze tutya kati tuwedde naye mbaga nti tunaggwa. Katonda ali wamu naffe. Abooluganda wayinza okubeerawo embeera yonna naye tokkiriza kintu kyonna
kujja ku musinyi bwakwolesebwako duka n'okwolesebwa duka nako tambula nako bano bagenda kuyamba abala bagenda kusika abala bagenda kusindika waliwo akusika waliwo akusindika bweyongereyo omulala ajja kugamba nti wano nno nga woze nga wazibu wano woze nga tewasoboka waliwo omusajja waliwo omukazi nga yalina obusobozi bwonna naye yalemererwa oyo akusika akujja mu kwolesebwako ate ne bagamba nti ojja kumalako ojja genda naye nga nonagamba nti ojja genda si alina okwolesebwa yakuyamba buyambi Katonda aleeta abasajja n'abakazi okuyamba okutuusa mu kwolesebwako mukyala gwe musajja gwe mukazi gwe olina okwolesebwa okutava mu bantu n'okuba eri Katonda omuyinza w'ebintu byonna bw'onoonywerera awo Katonda ajja kuleeta abasajja n'abakazi abalala bajja kugenda nga Musumba bw'abadde agamba abalala bajja kutambula naawe naye waliwo n'abalala abagenda okukumenya ate n'abalala abagenda okuwa amaanyi naye mu byonna tunuulira oyo yakuwa okwolesebwa kubanga wali Mukama abampera omukisa. Twayanza nnyo Musumba Mukama akuwa omukisa. Obwo obujulizi tabuwangako situbuulirangako. Kyova olaba nze bwe mpulira ekintu nze siri munnaddiini ajjanga nyina bye nawandiise nti bye tugenda okwogerako oba omukulu w'ekitebe yabimpeereza. Nzija nga mmanyi Mukama ayagala kwogera ku kintu kino ebisigadde y'anaabyogera nga tutuuse. Njogedde ne Musumba Kayize emyaka mingi eyo sitole tagimpangako. Esitole tagimpangako naye era abasumba abawezezza emyaka 4 mu busumba baabutandika ng'abazungu be bakama baabwe. Kati leero lwentegere nti abazungu baamugoba ate abazungu be baamugoba Apostle Mitala namugamba kati ogenda kutandika okuweereza gambiri byonna byali bya poteya byali by'abazungu. Owulidde basobola okubanga go bakedde kuvuma ku makya ng'era ekyakuvumisiza linnya lya Yesu agenda kukukolera. Ennaku zino nyina oluyimba lw'olunyankole olunyumira wadde simanyi nnyo olunyankole. Owakigambire nayiza kukyeyakana bagamba batya? Owakigambire nayiza kukyeyakana owakigambire nayiza kukyeyakana owakigambire nayiza kukyeyakana Yesu kwalaggalike nayiza kukyeyakana. Oba mbiyimbye bulungi Sabiti mbiyimbye bulungi kale naye you can imagine okuddayo enkera n'akakadde kamu n'ekitundu eyabadde omusirusiru oli ne yeegaana n'okuvuma Yesu naawe najjukira nti gwe Kayizi ne Kayizi nyiza okuvuma Yesu kakadde kamu n'ekitundu ebiseera ebyo omwaka ki kuba kakadde kamu n'ekitundu olamaze oluza ndi keeka ennaku zino ka mwaka ki 95 kikomawo sooka okomewo 95 akakadde kamu n'ekitundu ak'omu 1995 obedda balowooza nti byakakati oyogera ku myaka 3 egiyise 95 omwezi gwali gwa 6 babuuze mu 95 litanaba kuzaalibwa abanika omukono bannange mwanike emikono abagamba nti ezo entalo zammwe ezaabeererawo nali sinazaalibwa wanika omukono. Oli wakyenda mwende haleluya omusumba weno ku kituuti awanisa abo ne bawakana yagamba ye baamuzaala 96 mutuufu wa 96 mwaka gwali 95 emyaka 3 egiyise ddala kakadde kamu n'ekitundu ng'oli akaleeta saabaddeko naye talina nakyamanyi tewali na ssimu naye Katonda ali mu ggulu agenda kukwata ku musajja n'omukazi olw'ensonga zo gwe nywerera Katonda mukowoole siiba kola byonna boteeka okukola ebigulumiza Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Katonda amanyi okwetaagako
Katonda amanyi wooli spiritual and physically, amanyi wooli mu mwoyo ne mu mubiri. Gwe munywera, nyweze vivi, mukowole, bajja kuseka, bajja kutuma amannya, naye si Katonda. Katonda alina erinnya ly'akuyita. Mukama abakuwe omukisa.